Nga bannayuganda bakyebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II nti ali ludda wa, era nga batadde Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nninga baagala bamanye Ssaabasajja ali ludda wa. Patoyugi omuntu wa wansi akuleetera emboozi ku Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Buli kimu ky'obadde oyagala okuba ng'omanya, buli kimu ky'obadde weetaaga okuba ng'otegeera, agirina emboozi yonna yonna. Agambye nti mubadde muludde nga mubuuza era nga mwebuuza bingi nnyo. Infact yatuuse n'okugamba nti ensonga zino abadde tayagala ziyingiramu, nti naye olw'okusaba kw'abangi asazeewo abenga abalambululira emboozi ya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi na byonna byonna ebikwatako ebiyitira ddala mu kkubo eryo ebikwata ku Mutanda. Kambalekere Patoyugi omuntu wa wansi abenga alukuwa byonna byonna bye weetaaga okuba ng'otegeera. Katonda nti byonna bikola ku lw'obulungi. So awo tubadde twatambulira mpola mpola, mbadde maze obanyonnyola bulungi nnyo. Simanyi mikutu gye gitufuukidde akayinja mu ngatto, naye mujja kukkiriza tutambulirawo mpola mpola. Mikutu gye tufuukidde akayinja mu ngatto, naye tujja tambulirawo mpola mpola. Mu bugwe bwonna simanyi bwe tujja tuuka tushiftinge tudde ku YouTube kokka, kuba YouTube ati yo research wo okusingako wano. Naye katulabe tujja gezaako lemezaamuko wano wekinagaana. Tujja maliza ffenna tulina genda option tukolesenga ya YouTube, kubanga Facebook yo simanyi kiki tufuukidde akayinja mu ngatto. Yes, tufuukidde akayinja mu ngatto. So mbadde nkyabanyonnyola kanyongereyo speed saagaba malira data wamwe na budde. Yes, abaddeko tubadde tuuse mbadde maze ogezaako ba background ya byonna byetuuse byonna byonna bitafuse byadda tuyisaamu. Badde kugambye enkomye statement yagamba yali alina okuteeminga bakaucho leaders bonna mu Uganda, bakaucho leaders bonna depending on how influential gye balimu, ng'akimanyi ne basabjects baabo abantu baabwe babawulirizaamu nnyo n'obakkirizaamu nnyo. So yali amanyi amanyi gaabwe yano bateeminga ye state gye tulimu ku bikwatagana ne cultural institutions mu ggwanga yonna Uganda across, tekiri mu Buganda wokka. Naye ebbanga lino lyonna nze mbadde emabegakaawo mbadde nkyakugamba nti nze nakonfrontingako kemikaali. I think it must have been 2020. Namusindikira na message before nga tunakuengaging na tukatuuka ebiseera ebyo. Nemuga programu eno yabi muli bulange lwaki togivaako biki Museveni nemunyonyola ebitu byonna namunnyonnyola nga mugamba ebiseera biti Wakabaka naye yabuwamba omuntu kyo nemuwa ensonga zange na proceeding. Naye along the way, because I felt concerned also, tugezaako kuanalyzinga video za Ssaabasajja, tugezaako kuanalyzinga obulamu bwa Ssaabasajja era nakavulinganga stories zino. At one time kuliko n'abantu initially abaali bampanga video za Ssaabasajja nigezaako zanalyzinga obulamu bwe na biki. Naye network eri clear. Yes. Naye jabuza na bujja embeera eyeyongedde kwonooneka. Embeera yeyongedde kwonooneka ngera bwe mugiraba. NRM is a complete terrorist group. Terrorist group. Tuba tuli awo. Njagala owulize bulungi nnyo. Natabadde bambuuza Pato ensonga zino tulaba abantu bajja Ssaabasajja tulaba naye osirise. Omwaka gwali guwedde. Omwaka oguwedde awo nga gutandika. Nafuna essimu z'abantu aba babiri okuva e Kampala. Wenzifuna nga baŋŋamba twagala ofokasinga nnyo ku nsonga za Buganda otyo, mu area zino wammanga otyo, naye mu kino tujja kusasula otyo. Ffe tukuwa kiki olina okwogera nakina byonna information ekwatagana ku Bwakabaka ne biki ebiri munda. Kati za information gye nfuna nze nga nze omuntu yonna okuva mu kona ezo tetujja na estimatinga. However, osooka n'ogisensula.
sometimes abamu bagikuwa mu source oba ya Museveni oba ya bitujje Congo bitujje Somalia nomanya whether eri credible oba teri credible. Tufuna abantu bangi olina ganja bakulangira okwo kuliko abasamize kuliko baani kuliko gabakuwa ebintu ebyenjawulo nebyo nobisenswamu nomanya kino tambulirako oba namba ekyo nekengeramu ngayi lwaki oba onsasula bujjo byenkola omala kunsasula nefuna essimu za basajja babiri bali mu America basajja no bakulu nga bangamba ensonga zino otambulira nnyo mu layini eri ey'ebyobufuzi biki naye ensonga zino bano baziwadde bazifokasingako nyo tozifokasingako naye twatwagala ozifokasingeko oba mwetaaga resources biki pena nga bennyonnyola kati okuva ku sources zaffe bankonfaminga nti waliwo bato mu Bwakabaka awo bato yakujjawo Katikkiro aliko state ina abantu bebe plotting aba babiri balina mu state mulimu sectors abiri buli omu alinako omuntu omu gwe baagala oteekawo muna mukimanyi ebizibu Buganda when it comes to land emizanyo negizanyibwa mu Buganda mukimanyi omutima gwa Uganda bwe Buganda mukimanyi ne kituuka ku misolo buli kimu resources buli kimu ojjako natural resources maybe kati nga amafuta maybe ng'ebintu ebikwa ne tourism sector mu ggwanga Uganda y'amaanyi nnyo game parks eziriwa naye ngamba ebintu byonna operation ezisinga obungi ziri awo era mukimanyi emisolo gya Uganda ndowooza ebitundu 80 ku buli 100 giva mu Buganda in fact ndowooza ebitundu nga 9 because ebitundu nga 7 ku buli 100 biva mu district 3 Wakiso Kampala ne Mukono kati nga kuliko n'omuntu omukungu tifuna omu gwe baagala okuplotinga gwe baagala okusimbawo group ziri bbiri mu gavumenti awo mu state mwennyini contestation eri ku bantu babiri bwe baagala okusimbawo awo babakontrolinge bazanye emizannyo gyabwe ku kifo kya premier ekyo Bwakatikkiro awo naye ng'emizannyo gino nze ngimanyi mu Uganda kyova zisipakukira bintu byonna because kina bagamba nabagasijja kuddagiza bintu bya gundi bya Anita Amongo bazengende designing ne baga ne wali designing difference in the similarity agenda okujagenda serving interests zaffe at one time ngakimanyi bulungi nnyo nti waliwo akabinja akalakali mu state aka plotting oteeka wani oteeka otayebwa kati nze ngende okuzanya emizannyo gya state ngizanye nga kikola mu bulungi naye mbayambe nako Amongo sikasima bisera byange nabo ndabasiru bonna difference in the similarity obani aliwo obani ataliwo azilonga Museveni ali buyinza the difference is the similarity kati emizannyo ngimanyi kati omala okuba side zero nenkompaye abasajja bano abali mu America babiri nakompaye nga bano bankubira e Kampala naye ate banga ye group y'emu eno tize munzanyise mumpe bino ebyokwogera mwenga muli mizanyo nga ndira mu gapu za utawisa zenyini zenzanyiramu nempanika era ensonga za Ssaabasajja zino buli yonna issue evaayo nga njetegereza nnyo neneebuuza ebibuuzo bingi nnyo because baga it is very possible okubanga kyogera kituufu kyenkola kituufu naye nga ina actual sense kitutwala ku ttaka kicreatinga mu damage kituzza wansi kitwonona bwonoonyi kituzza bwezi mabega owulira bulungi nnyo kati nga buli kijja ensonga zonna ez'Obwakabaka nenzitambula mpola kawereddege siga nti sifaayo ababaddeko ku program gudi video afiringa tabanagita mbadde mazumba nnyonnyola teri mukolo gwa Buganda teri mukolo gwa Ssaabasajja gunalisubira kawe Kampala simena mu mirundi gye mbadde Lubiri Mengo simena mirundi gye mbadde Bulange sigimanyi Masiro simanyi na mirundi mu bukona bwonna n'eri wansi yonna mbitoke ne wali ebijja katuza olowooze busifaayo kati era nawe malo bigatta ngamba naye nga state manyi enkola yaayo bano balwana balina babiri baagala osimbawo buli omu anoonye gwagenda okontrolinga bazanye emizannyo gyabwe mu Buganda because bakimanyi last resort eri awo naddayo kituuka ku ttaka omuzannyo guli awo kanengamba nebagamba wano era nali nabagamba dda naye mbaga problem teri ku bantu bookipayinga bifo bino problem eri ku system eriwo era ensonga za Ssaabasajja zino we zaatandika neneebuuza ebibuuzo bingi naye nga ddala Ssaabasajja yakomawo nensirika yakomawo ne bamuwambira nga wekigambibwa yakomawo ddala n'atuuka ku kisaawe Entebbe ne bamuwamba ddala kituufu nensirika ngenda okuwulira bamututte abamu bagamba ali Namibia bamututte bamuwamba simanyi ali Kenya bamututte bamuwamba ali Rwanda
kwa buli omu awali action yayiye agamba kale kambyetegereze kati nze tutabaga abanayogala mwenna yiga okwebuuza ebibuuzo bingi nnyo weebuuzanga nnyo ebibuuzo nnyo kati question mark eziri awo woba tolina answer yaazo ng'osooka ng'osiriika ekyo nasiikira bwe nti saagala kuridingira ku kintu kyesaikiwa nakyo because problem gye tulina olwaleero kubuukirabuukizi kino kyekizzeewo ne story ezzeewo ne tubuukira eyo eno story ezzeewo ne tubuukira eyo eno story ezzeewo ne tubuukira naye nga sika gibuukira kansirike bwe nti netunula bwe nti ogenda okumanya buli omu ayogera bibye buli omu ayogera bibye buli omu ayogera bibye abalala ali Namibia abalala ali Rwanda abalala ali Kenya abalala ali mu safe house neebuuza ddala Ssaabasajja yafuluma Yesu yafuluma yakomawo we yakomawo dda baamukwatira ku kisaawe nti ddala baamukwata ntandika okuvuga fuli kabaka dda baamukwata nemba ne question mark nga sirinako ansa yakyo eyambula nensigala mu katebe kaye nga ntudde bwe nti nga kambirayo bulabi kye birina kukwera. However, ekintu kyonna ekiroteetinga problem gye tulina eri bwete mu discussion zonna eziriwo tuli mu political chaos as of now mu Uganda kati zina ensonga mulimu abatabyogera nena bagamba nze ngenda kubyogera kyendowooza nja kwogera kyendina okwogera kyendowooza kyinza I may not be right but I would say what I think opinion yange ng'omuntu ekisooka omwaka guno bukya gutandika tuli ku story script zino script emweno yevaawo eno yeddawo eno yevaawo eno yeddawo ekisinga okunnuma nti Museveni taba na mu equation because bwenyagala ombuye Museveni ayagala Obuganda nga buteredde the answer is no. Museveni ayagala mweyuze 100% yes olwaleero okujja wano manyi audience byagala okuwulira jangu wano pato kasajja kayisemwe gaali samuka nebyo nate bina ebitulaza tujja kusigala nga tuli mu mbeera y'Omungu busajja bwotufu tabaddeko jangu wano Katikkiro kubanga abamu bayimisinterpretinga bubi wenaganda okwogera ku byampuga simala biseera byange kati biri luddawa ampuga nolaika omuwagira so tojja na bias yo muwagireko muwagira kisira muna byabufuzi gwe abasira kyebetaza bona bemupina bagati mala biseera byammwe nabo naye sooka owulirize nga tunakola judgment nze nkuwa opinion yange ng'omuntu kulyagala nzije wano mayiga kalaba obuwale koleta sa and then after does it add on or creating a damage? Does it provide a solution ku government ya tabayisiwo eriwo oba kituteka mu ntata era Museveni bagambye awulira nnyo obulumi Buganda ne yeyuza bimunyumira olunyumira tudana ne mukatebe kati guys state teka mu ne sente Museveni wona wala ba conflict sembili wala bakavuyo wona teka wo sente musigale mukavuyo kati ye Museveni lesi okuno abantu bali metogera Museveni mu discussion zonna zino zetubaamu problem ya Uganda master planner tali mutewali wa mukulaga tewali wa mulaba bino na bizibu Uganda byetu badigidemu olamba Ssaabasajja obuzibu bulimu byonna bizibu byetuna mu ggwanga Uganda